Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo osubscribinge. Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo omulundi gumu onyige ku all Endobeso ku Beat FM twekumireko tuseguka. Hello. Sebo. Yes, Sebo. Nonse. Nze Mukunja. Neta mitwa. Kulira omukyala, era omukyala. Naye mpulira neta mitwa, naye mpulira yagamba talina musajja. Naye nga mukyala wo awaka. Yagamba mu bantu mba talina musajja. Neta mitwa. Oyagala kumuta? Njagala mutandika tobeera otya n'omukyala gagamba talina musajja. Lwaki toyogerako naye? Neetamiddwa. Oba totuukiriza byawaka kyekikufudde nti talina musajja? Neetamiddwa. Kati obadde oyagala tumanye eki? Tatumulobese. Manyi lwaki agamba talina musajja. Kale, beerako ku ssimu tovaako. Yes. Bannange, omukale omuntu weegaana otya omusajja? Mwenga muntu weegaana. Ate kwegaana tubeera. Abasajja mwe mukyasinza okwegaana. Ddala waliwo bano bagamba mukene mulire. Mami kagenda ne kensoma kati. Ate kasitambira nga tewali bujulizi. Sokompa essimu. Essimu yino. Wane kyakuliira mungese. Hello. Silotya nyabo. Ndi oli otya? Mama, ngoddamu bubi. Wanta amakunkubira kiro saa 8 banga bakuwulira oza yandigambye ati. Wanje? Wanta amakunkubira kiro saa 8 ndi mutulooto wange ndi mukulota bampa ssente oli mukunzija mu kirooto kyange. Kakati wabadde olina omusajja? Bannange bansonyiwe. Sisobola kusonyiwa. Kakati olwo bankole kye nsonyiwe. Wakiri kale olaba. Kale kandyeyo ndyeyo ki kafe Javas. Ayinza obutakola bubi naye nkusonyiira awo kale just. Ngasazisa okulaba. Tomanyira. Antama nali mutulo nga mpulira mpa. Ate ng'olina omusajja oba weebaka ki? Yali tannampiikya. Nga tukyanyumya. N'okumpiikya teyampiikya. Nanga amagene oyo akukubidde yaba akupiikya. Kale laba onteekamu bizibu. We wali nani? Ne bebi wange. Bebi we yani? Yes, amwerabidde erinnya. Awa gyebale. Nze mukwano munnange obadde oŋŋambira bya bwereere nze ndi mutume bantumye butumi kuleetera birabo byo ebya birthday. Zigezindye taata birabo kinga nabiwangudde ddi. Siri mufere. Byamazaalibwa ago mbadde nsaba ombulire ku linnya lya bbaawo ndyoke mbikuleetere. Nkugambye oli bamuyita Patrick. Bamuyita ani? Patrick. Kiki. Kakati
ye mwami wo ddala gwobeera naye. Siri mufumbo tomanyira. Toli mufumbo. Kakati ku mazaalibwa ago obadde oyagala ki? Kuntwala mu B40. Ng'ekirabo. Anti kakati omwami wo agamba ayagala kutwala. Oyogala erinnya lye nga tiketi eya VIP eyingirawo. Siba bulungi sagala omanyire. Obulimba obukujjudde. Si bulimba. Kino ke tuliko mazima. Baawo yaani. Mane nkikuddiramu emirundi emeka? Yaani. Nakugambye Patrick. Awo ojja kwesasulira. Kasitoli ne Bba'We ku ssimu akuwulira oli mu Endobeso ne Mukunja akuwulidde ogambye Patrick oli ne kati Bba'We akuwulidde oyogedde mulala ate n'ali ku ssimu mulala. Asimikire muli amannyo. Atoseka kye Mukunja. Abakazi ne bakimukola ebintu ebyo. Siku hii obere no anze siri mufumbo. Anti kati Mukunja ebintu bino kambi babulye bulungi. Maye nyabo. Abasajja bwe mutakole be muina kukola. Bajja twegaana. Ekisooka bakyabatta nnyo. Waliwo gwaga nti taata w'abaana yafa naye ng'oli mulamu. Bakyabeegaana nnyo. Nze kukulira mazima kubanga waliwo omuntu gw'olabanga babala makooti tagula kizigo tagula mmere tasasula muzigo taweerera abaana ali naye ku lunaku lwa kiyama mugenda kwogera ki? Anti era kye tulyogera ng'abakyala bana abakkiriza bajja tukkiriza kibogegera kubeka Allah si munyiivu nnyo okutuuka nti embeera ono gwawe emikono akolaaga baje kubanga omusajja kikuvunaanyizibwako okulabirira mukyala wo bw'oba obuvunaanyizibwa bukulemye. Anti wamma Allah amazima ono gwe wawa olubuto okuzaala embuto awakulamu mpakule ate ebyo birala boko ekaaba naye abakazi nkiki toyinza kuba nga weegaana oli mufumbo ate weegaana obufumbo oba wagenda mu bwaki. Ebintu bino mubitereeze bulungi Mukunja. Bitutereereze munnaffe. Omusajja bwa Katonda bw'amukoowoola n'abanga tannagenda mu kukola kumwanjula oba kusiba mpeta bagamba mubadde ba mukwano. Kati kijjako ky'omukyala gw'otannaba kutuuka ku sseri ogamba nti no si mufumbo. Mukunja tudde mu mazima oyo omukazi yakoowadde omusajja dda naye omusajja yamwesibyeko. Ekituufu ye yamutta. Ne bano abakazi abagamba nti omusajja wange yafa naye ate nga gyali mulamu. Yamutta dda ekitegeeza omusajja yeesonyiwa omukazi. Nze mpwakwala manzaani ebusiiba. Bayinze birungi ebiwambo. Ne Mukunja nange kyendabyewo ndabanga omusajja talina buvunaanyizibwa ekyo vulawo omukazi alina abasajja bangi. Naye omusajja kyemuwa amagezi amwesonyiwa omukazi. Webale. Ontata basi dubozi lyekalagala kyangatto. Endobeso njiwulidde naye munnange oyo omukazi amwesonyiwa abakazi balinga abalina ebibasiwa abakazi benzo yamuveeka muviireko ddala. Ebibasiwa? Ebalinga abalina ebibasiwa abakazi bazibu nnyo bendo okamala abaana abasajja. Abasajja mwe mwenda. Kunja nakachana moti mwebala okuweereza nse promoter wa Rebecca Jingo hadije ekibibi bannanga amugambye asinikire muli amannyo naye omusajja nno yeetereze omuntu agenda okukoowa bw'otyo mu butuufu nga waliwo ekitali kituufu yeetereze lize obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja owawaka naye bakyamwesa amasowaani mwebali nnyo tuweereza nze mulongo nakatemukerere. Ono bamuyita Mama Halime Kasangati agambye kabulanga ne kiyama onatanyizeemu yakote kyegasani okuva egala masana sotengambo omukyalo oyo babeemu olotayizani notayizaayo kiba kibi abasomoso mwasuze mukyaba mikwano mwe bali kutuweereza nze mukyalo nisowala olutunga naye bannange oyo mukazi muyaaye watukira ogamba nti si mufumbo ate nga mufumbo. Oyo mukazi muyayo mwami amagezi gemuwa mukazi amwesonyiwa jafuna omukazi omutuufu amwagala nsigadde nze mukyalo nso mwe bali kuweereza Anifa Powers ezana omukyala ye alabika swipa ate munaye talina musajja wankalakkalira ate Bba'We amwegaanye andabikidde okubanga ye swipa. Nkugambye swipa
mutanze n'okwetuuma amannya sebo kati ono swipa anti kati Mukunja ebintu mubitabula bw'opangisiza akazi g'omukyala n'omuteekamu ano mukyala wange ki ekiraga nti mukyala wo oyo omwami kirabika tatuukiriza buvunaanyizibwa bw'awaka bano bampala enywera muguwa n'osiibula omukazi awaka nga tomulekedde nazza kameeza yensonga lwaki babikola musajja gwo weetereeze kuba bbaawo bw'abeera ng'afaayo ddala ng'oli mukyala guni tebasobola kwegaana nze bamannaamu Namaliga Mukatale musibe bulungi abasimusi Namaliga nga mwalabye ekyaguddeyo omukazi okwemugunya akaana akato katabani kammwe mama namwe Namaliga Mukatale tunoonyeze ku ssimu y'omukazi oyo ate ali mu kkomera bwana avaayo tunamukubira n'atunyumiza ejjakirizi yalijjeewa n'abakazi muba n'ejjakirizi stan ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo osubscribinge ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo omulundi gumu onyige ku all Endobeso ku Beat FM twekumireko tuseguka